taata Nsini Kanjake kale minisita afuwa ebyobuvubi ennyanja agenda ginunula amagye gave ku nnyanja nkwagaliza byo njagaliza. amiina wegala nnyo abeerere ddala bw'atyo nno naye watuwadde ku mawulire ate agafa sayidi zeeyo mpola mpola. Wanji Mutieni ate layini y'abagagga ogiseeka ate n'osirika. Wanji. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Amanya nze Haji Makolo Kavuma na National Unity Platform. Okay. Era nga ndimugulize eby'obukulembeze bwa President Kyagulanyi na bonna abatukulembera okuli ba David Lewis Rubongoya, Banyanzi ne Basenyonyi. Zikiriza ssebo nkuwa eggulire lino. Olunaku lwajjo abatuuze b'Ekawaala be bamenyedde amayumba abannema nga wakati mu kubanga mukyala Nabbanja Prime Minister yavuddeyo n'abakudaalira n'abagamba nti mbalabye ku mativi nga n'ekyokulya temuyina muwaziirana mukaaba baleetedde akawunga mulye. Naye neebaza nnyo omwami oyo yabadde bishop oba pastor bwe yamuyisa okwogera bishop yamugambye ti nnyabo ffe tetwagala mmere yo kuba bulijjo si mmwe mutugulire emmere twagala ttaka liffe lye muli mu kubba. Kubanga omwami yalambuludde n'agamba nti olutobazi lwagenda lugaziwa oluvannyuma lw'abaliraanwa baabwe abajjawo abazi Starbex ne factory n'amayumba ga muganda wa Prime Minister eyali Prime Minister Mbabazi ku Luddaani okuba nti bagenda bayiwa ettaka mu ntobazi entuufu. Kati olutobazi ne lugaziwa ne luyingira mu ttaka ly'abantu eritaali lutobazi. Omwami yabadde mwerufu n'agamba mukyala Nabbanja zaayo obuwunga bwo ffe twagala ttaka lyaffe lye muli mu kubba tetwagala mmere yammwe. Mu buufu obwo nno neebaza Lord Mayor mukulu bali Mwezo Ronald wamu n'omubaka w'ekitundu ekyo omukulu Abubakar Kawalya abaagenze ewakulira Nema mwami Mbalireega atalina nsonyi oyo ne bamutegeeza nti ekintu kyakola si kituufu kubanga omusango guli mu kooti yayimiriza okuggyawo abantu abo bamale okufuna demarcation ez'ettaka y'olutobazi entuufu. Naye wakati mu kudaala mukyala mwami Mbalireega yabagambye nze temumbuulire oba abantu bafa abafenze tekibinkwatako. So tutegeeza mukama waffe mu buufu obwo mwami Mbalireega ne bannammwe bwe mutalina kisa. Omukyala wano mu Kalidubye Busaabala yawadde abaana be obutwa 4 ne bafa naye ne yeewa obutwa bamutudisizza mu ddwaliro nga biwala ttaka lwa kusenda mayumba ge nga talina waalaga. So tuvumirira ebikolwa ebyo ebyettima ebyekko n'abakulembeze abasitukiddemu okuyamba abantu tubeebaza mu buufu obussebo mukama wange. Ggulire eryo lye libadde eno era njagala kwebaza nnyo abakulembeze abo bonna abasituse okulaba nga bataasa abantu baabwe okuli omubaka w'Amakindye Ssaabagabo Sserukenya Abubakar Kawalya n'abalala. Sebo nzikiriza abantu 2-3 nkute amansukira nkakuddize. Nja kusooka munywanyi wange Honorable Nalukoola Luyimbaazi owa Kawempe Noosi muganda wange Hakimu Kizzo wa Lwengo alina omukolo ku Saturday eno ogw'okwebaza abalonzi okumusaamu obwesigwa mu buvunaanyizibwa bwe baamuwadde wamu ne munywanyi wange Honorable Kiwanuka Sulaimaani ow'Ennakifuma. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo abadde Alhaji Makolo Kavuma. You're in the mix. Mawulire ku mawulire ebyafaayo All day long. Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo. Yo. Bwino Munamasaka Yusufu Muhammad Kinobe This your boy, right? Omuzirandiga yeewuunyisa.
ddala yeewuunyisa tategeerekeka takwasika yeewuunyisa ddala Muhammad Yusuf Kinobe mpola mpola mu mbeera yonna yonna muganda wange Haji Yunusu Lwanyale ali side ze Kanungu eyo bangambye oli ku Pearl of Africa Radio oli ku YouTube oli mukulaba nti ate mukwano gwange Omoga muganda wange ngambye Morning Yusuf thank you for sending us team Iran okay okay muri ku YouTube no kwembalabira wele kulaba ntate munange byonna mubikola hawa Yusufu muganda wange Baguma Habat kulabi munange mwatu sedda mpola mu mbeera yonna kyokola kya kabinyo we Julius Mpe byange kakati ali ku Pale FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo muganda wange ampuliza byandibanga muganda wange olutambi lukyuka ebintu nga wobisuubira ebintu nga wetusula tubimanyi bugenda okukya nga bikyuse kyovula banga nakugambye ali ku Pale FM kyosuze nakyo tosuubira nti osobola okukeera nakyo ebintu bikyuka kakati abasuze twategeddeko Trump Donald ne Benjamin Netanyahu twakugambyeko era obadde okimanyi nti babadde bayombagana beeyisizaamuko ku gaali era n'ebigambo bye siyinza kuyisa ku lulimi kuliko abantu abakulu waliwo ekigambo kyakito okulaba nti ate muganda wange akozesa Trump Donald yakigambye Netanyahu Benjamin yakimugambye nga Trump agamba Benjamin amugamba togeza n'olumba eggwanga erya Lebanon tolumba abasajja be Lebanon baleke tobalumba tolumba mu Beirut akasajja kamaze okulaba nti ate kakwewerera togeza n'okola ensobi togeza n'okola era n'olumba saidi zeeyo n'olumba Lebanon omusajja ajja kulaba nti ate muganda wange akuddiza muliro wabula ye Benjamin ategeza agamba nti nze njagala kulumba Benjamin Netanyahu Julius wakitompa ebintu byange akasajja kabadde ki Benjamin Netanyahu avaayo ategeeza ensi yonna abagamba yaddenga Trump aganye yaddenga Donald Trump tayagala nze nnumbe ngenda kulumba eggwanga erya Iran ngenda kubalumba ekijja kijje ngenda kulaba nti ate muganda wange mbalumba kakati era twalabyeko ne meeting ey'enjawulo abasajja bano ebintu bigenda biranda ate nga byaddala ampuliriza ebintu bigenda biranda ng'ate nno mukwano gwange ampuliza nga byaddala nanti bano we bamaze okuwulira nga bayisizza mukama waabwe eggaali baani abasirikale okuva munda mu ggwanga erya Isirayiri n'abali mu lutalo wakati bategeeza ensi yonna ng'amaze okulaba nti ate batula mu lukiiko bino byenkuba biva mu bisenge by'amakolero munda bano bagamba nti oba twewaggule ku Trump bagamba Trump tusobola okubeerawo wootali information efunibwa abakulu bagamba kakati oba tugende ffe tulumbe eggwanga erya Lebanon nga tetusuubira Trump kutuyambako abange tetusobola kubeerawo Trump waatali kyekibuuzo ekiri munda mu ggwanga erya Isirayiri tebannaba kufuna ansa yankomeredde naye nga tutegeddeko nti bakitadde dda ku ttebo ennwanyi kabineti evunanyizibwa ku by'entalo eweeru w'eggwanga erya Isirayiri beebuuzaganya bagamba tulumbe nga Netanyahu nga Trump oba America teriiko
tetusobola kubeerawo, tetusobola kuwangula lutalo lwonna nga Amerika taliiwo. Abamu bagamba tusobola, abamu bagamba tetuwedde. Abalabe bwe banaawulira nti Isirayiri ne Amerika tebalima kambugu, bafunyemu obutakkaanya, tebaakozesa ekyansi eyo, kuba tulina kati abalabe ba mirundi ebiri. Waliwo omulabe eyatulaga nti tatwagala ng'omusajja Omuyiraani, yatulaga kati emisana n'ekiro nti tatwagala. Tulina omulaba pretendinga nti atwagala naye nga tatwagala, nga tumukaka bukasa okutwagala. Awo nno ge mawanga agasinga agali mu Middle East. Abalabe be bakako obukasi babaagale naye nga tebabaagala. Naye tumulina wanaawira nti kati Amerika ffe tugyesonyiye, tuli mu kukola entalo katuvuga zaffe. Tebajje ne balumba ne bakuba. Bino byonna mbikutegeeza mbikugamba nga muganda wange ampuliza ebibatuka ebiyitibwa missiles ez'enjawulo biri wali biyitingana ntegeezeddwako bannaffe abali munda mu ggwanga erya Kuwait bagamba nti balaba ebiyitingana missiles ebiyitingana mu bwengula nga bigenda ku sites ez'enjawulo ez'omusajja Omumerika era tebeebase. Ampuliza bagamba nti tebeebase munda mu ggwanga erya Kuwait. Bano Kuwait be bakitandika, Kuwait yekitandika nga Amerika amaze okulaba nti ate muganda wange amumatiza, amupoloosa, amutegeeza ebigambo byonna amugamba osobola okulumba eggwanga eya Iran, nja kubeerawo. Era obunkenke buli mu kulaba nti ate mukwano gwange bweyongera. Tutegedde nako nti Bahrain emaze okulaba nti ate egaana ennyonyi zonna ezigenda munda mu ggwanga erya Iran ne munda mu ggwanga erya Iraq. Security purpose. Security purpose. Kati waliwo ekijja ekinene. Batandise okugezaako okugaana ennyonyi ez'enjawulo nanti ne hijja yawedde. Hijja bali mu kulaba nti ate munnanga amawanga agamu gava e Makka. Trump kye babadde bamugamba nti leka banno bali ku mikolo gya hijja, totabangula Middle East, totiisatiisa balamazi, baleke bamalirize emikolo gya hijja. Gyawedde emikolo gya hijja gyawedde. Kiki ekiddako? Wakati nga buli olukya waliwo muganda wange ekipya ekijja. Irani ng'amazedde okulaba nti ate egamba tuyimiridde amagulu gaffe abiri tuyimiridde, tubagamba kyonna kye mwagala okukola mu kikole. Ffe ebyenteesaganya byammwe tubikooye, mukole kye mwagala okukola kyonna. Tuli beeteefuteefu okwedifendinga, tuli beeteefuteefu okwebeererawo, era tujja kubalwanyisa, tujja kubawangula. Basajja ba Irani ne Trump naye mu kusirika kwasirikamu n'ebigambo ebyogerebwa naye eringa alina kyabala ekinene era nga bagamba kijja kugguka. Abategeeza abagamba oba mwagala oba temwagala, kino yamala dda ampuliza okukirayira ng'ategeeza agamba nti nja kubakuba. Tutegeddeko nti omusajja Omuyiraani amaze okulaba nti ate aggulawo largest cancer treatment facility mu Middle East, eddwaliro erijjanjaba kansa. Nakugamba ezimu ku nsonga ezikubya ono Omuyiraani ze zino tebasobola kuzikugamba mu mawulire. Bakugamba ligimu kyenje omusajja aluddeko, bakugamba ono akoze bw'ati kuki. Nedda, ezimu ku nsonga enkulu kwe kusukkuluma ku muntu. Ebbanga libadde ddene nga Isirayiri ye kabaka mu Middle East omwo, era bino nga tebitugamba kubikola. Tutegedde nti Irani bagguddewo eddwaliro lino lyali lyakubwako. Era bagambye nti all types of cancer can be treated at this facility. Buli kika kya kansa kyonna, muteerera gwa kansa gwonna Irani egamba tuguguddewo mu Teherani wakati. Era balina departments 37
balina abasawo abasoba mu 100 abali ku ddwaliro kuno abajjanjabi bakuguse mu kansa. Nakugamba nti abakulembeze bonna abali ne mu magye ne mu gavumenti y'eggwanga erya Iran basawo, abamu ba engineer, abamu basawo. Iran tesobola kuwa bukulembeze nti obeere minisita nga toyina kiwakenkukamu. Bawanyo ba engineer, bawanyo ba dokita, bawanyo ba namagye, be bali mu facilities ez'enjawulo, be bali mirimu gya gavumenti egy'enjawulo. Ekyo nno Iran ekikola esobola okulaba nti ate ekuleka n'okulaba nti olema n'okulya enguzi. Kati president aliko essaawa zino omujjanjabi azaalisa, president Masoudi azaalisa, engineer Nijadi omumanyi ono asomesa bya nnyonyi. What are you? Tokimanyi? Iran wekyo weewa abantu emirimu mu gavumenti. Genda mu mawanga amalala. Ampriza muganda wange ali ku Pale FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo. Abasajja embeera ey'obunkenke ey'amaanyi ennyo eri wali munda mu ggwanga erya Iran ng'etegeeza egamba bamaze okulaba nti ate mukwano gwange bafulumya. Nze saagala nnyo okulwa ku sitori olwakadde ondaba nga ntemye kusulinda ddala togamba ye ate eri embanji vuddeko. Kakati Ampriza ali ku Pale FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo. Ayatullah Ali Khamenei ababadde beebuuza bamuziikawa era baani abaaliko ku mukolo gw'okumuziika. Ono taziikwanga, yattibwanga ennaku z'omwezi 28 omwezi gwa Februari 2026. Ono taziikwanga era ono bafulumiza kalenda ey'okumuziika nga bagamba nti ono tugenda kumala ennaku 3 nnamba. Era bagamba nti okumala ennaku 3 n'ambirira ngono omukulu atwalibwa mu bitundu ebyenjawulo. Wabula tutegeddeko nti Said Ayatullah Ali Hussein Khamenei bateeseteese okumuziika mu wiikisi 2 ezijja mu maaso oba ku 3, naye nga bagamba nti bakumuziika mu Dhulhijja mu mwezi guno. Era bagamba bajja kumala ennaku 3 nnamba nga bamujjukira wali mu Teherani. Olunaku lulamba bajja mutwalako wali ku City of Qom, mumanyi ebyafaayo ebiriwo, bamutwaleko ne wali mu Holy City of Mashhad. Era bagamba nti bajja okulaba nti ate munange bamuziika wali mu museum. Era kigambibwa nti abantu emiliyoni z'abantu 15.2 ze zisuubirwa ezigenda okubawo nga ziziika ono omukulu Ayatullah Ali Khamenei omugenzi eyafa. Era bagamba bajja kumuziika nti mu Dhulhijja guno omwezi nga guggwako. Kitegeeza nti ye wiiki eno egenda okulaba nti mukwano etandika oba eri ejja. Kaakati yembeera eri sayidi zeeyo munda mu ggwanga erya Iran, yembeera eri munda mu ggwanga erya Iran, wakati nga security eri gguluggulu. Omusajja Aragache avuddeyo ategezeza ensi yonna alabudde eggwanga lyonna ng'amaze okulaba nti ate bafulumya kalenda. Balabudde bagamba nti yenna aneetantala n'akola ensobi n'akola era nojja n'otabangula emirembe. Tubagambiddewo ng'obudde bukyali ffe tetwekweka. Ayatullah yafa era tugenda kumuziika omwezi guno ogwa Dhulhijja nga guggwako. Yenna aneetantala n'ataataaganya amaziika. Kino nno bamulwisizaawo bakubireko omuntu. Era bano baasalawo bamuziike ng'entalo ziggwa obanga ziwedde. Era Aragashi yaragiwako interview mabega yagamba nti Ayatullah ajja kuziikibwa nga olutalo lwe yatandika luwedde, akyalwana lutalo wangi. Bagamba nti Ayatullah tebannaba kumuziika wabula akyalwana lutalo. Ebintu pulaani zonna ze yalekawo. Abasajja bagamba balina sooka ozituukiriza nga omubiri gwe gukyali ku nsi. Bwe banaabimaliriza bagende bamuziike. Era agenda kuziikibwa omwezi guno Ayatullah Ali Khamenei. Abange amaliriza mishoni ze, bamaliriza mishoni ze ono omukulu Ayatullah Ali Khamenei.
era ng'ensonda ziraga naawe mu kulaba kw'okulaga nti entalo zandibanga zigenda kuggwa feeza esooka era nakugamba nti zijja kuggwa kati waliyo feeza ey'okubiri kati ey'okulwanira obuyinza wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Isirayiri nayo mugirinde akadde konnejja kakati bino byonna byonna tebiganye Benjamin kwegezaamu kulaba nti ate ayagala okulumba eggwanga erya Lebanon oba erya Lebanon wakati nga ye ategeeza agamba ebyange tebinnaba kuggwa ngenda kubalumba mbakube oluvannyuma lwa Trump okumugamba togeza n'olumba obusajja bukyatulaba obusajja buli steady obusajja bwakuwooninze obusajja bujja kukukuba jjukira mu 1982 Isirayiri yakwata ekkubo negenda nekuba Beirut nekuba ku airport era ng'enoonya ba Hezbollah era baabanoonya ne bababulwa era Hezbollah etegeeze gamba yadde nga mwatukuba tetwavaawo twabeerawo mwatulumba ne mutukuba twabeerawo paka ku kaseera akasembayo nakaakati tubalinze mujje mutulaba akanaatuvaamu mujje mulaba akanaatuvaamu Netanyahu ne basajja be bano bategeeza bagamba nti ffe tugenda kwerumbira eggwanga erya Lebanon tubalumbe tubakube wakati nga enteesaganya zaaganye wakati nga Iran yagambye nti enteesaganya mulina okubaamu ceasefire ne mu Lebanon erina okubeeramu entalo zisobole okulaba nti ate muganda wange ziggwa wano wetuwalengeredde emmeeri eyakubiddwa ey'omusajja Omumerika oluvannyuma lwa Amerika okukwata emmeeri ya Iran nayo n'agikuba egambibwa okubanga ya Iran olunaku lwajjo ku mazzi Strait of Hormuz n'agikuba ng'esaalimbiza egenda mu matwale Amerika we yawamba Amerika n'egiwuttula Iran yakubye nayo al-aynu bil-aynu liiso ku liiso kyonkola kyenkukola era kigambibwa nti emmeri ekubiddwe badde etisse bya bugagga tegabadde mafuta bibadde bintu birala bibadde ampuliza bintu birala nnyo era olumaze General Assad era agamba tetunnaba kulaga buwanguzi bwaffe tetunnaba kubalaga nti twawangudde ffe tukyalwana olutalo era bategeeza bagamba nti America obanga oli musajja bagamba America only wants our complete surrender but the Iranian nation will never surrender. America yagala Iran eveye wanike gambe sebo gusinze olutalo oluwangudde Iran kyegamba tetujja kukikkiriza era we are waiting and have no problem with the war. Tulindiridde olutalo olw'amaanyi olufundikira ensonga zino ate tetulina buzibu nalwo. In this regard ekyo kivunulwa kitya tukigambe nti nabwe kityo n'olw'ensonga eyo even if NATO appears NATO newejja on this field we have no concerns at all. Tetutidde newe mukwata NATO ne mugireeta mu lutalo luno babawaanyisa NATO muleete NATO ejje yeŋŋange n'amagye gaffe agali mu Middle East agali mu Iran twekube bwenyi ku bwenyi ebigambo byani General Assad onaakola
mu magye Khatamu al-Anbiya akola ku staff kwali ensonga ya NATO kanji gyenjikuwe ndoza netufundikira n'ensonga ya NATO kubanga yo NATO eriko ebibuuzo bingi banafa Royal Healers bagamba nti jangu bakujjanjaba endwadde zonna ez'enjawulo zonna nakugamba ebintu byetulya byetunywa gyetuwangaalira bye batuliisa byonna weetaaga okubeera nga olina eddagala eva nga likuliko awo jangu ofuule eddwaliro lya Royal Healers nga lyeddwaliro lyo nanti tebaseera obulwadde butulumba enkya n'eggulo kakati jangu bano bafuuke nga olulira kakulumu bakubira ku ssimu kati gwalina alusazi balina ge bayita amajani ge bayita aga salsa oba n'amajani ge bayita aga azima jangu mukwano gwange bagakuwe olina prostate yagaziwa bakusaamu kapiira byofuyisa munanga ofuyisa kumukumu byofuyisa byonywa ate byebidda tobitegera mukwano gwange naawe obulamu unaawe oyagala kugamba obulamu bwange nange ngampulira ate buntamye teweetama bulamu wo munnange obulamu kya bbeeyi jangu ejjanjabe ku bbeeyi layisi nnyo gye bakusabira emitwalo 5 obukadde bano bagamba ati layisi nnyo nanti be babyekolera ampuliriza be babyekolera gw'omwami ennyuma mu nsonga z'ekisenge bagamba jangu bakuba kye bayita Royal Honey guno mubisi gwennyini atannanuuna ku mubisi gwennyini onuuna munuuna ebisigadde n'obireka balina kye bayita Royal Extra kano nno nga kabisiko kano si kabisi wabula gwakunywa guva mu Tanzania waliwo ke bayitaako okusiigako osiiga busiizi ebisonga ne ziggwa kati abantu b'emukono baŋŋambye mbategeeze mukono gayaza lugazi jinja kayunga yonna sayidi zeeyo bugerere weekend bajja sayidi zeeyo mukole order za mu delivery bazireetere ku bwereere delivery ku bwereere mu mbeera yonna banafa Royal Healers bagamba endwadde zonna omukyala tosirikira bulwadde omwami atya buti kugamba naye naawe omanye ekirwadde ekikuliko kimanyi olina olusuulu ovamu olutawunya bulungi jangu bakujjanjabe biguuna biwalaata simanya ate biki ate nyina bisente ate nyina kino jangu bakujjanjabe eddagala ate ku bbeeyi layisi bali kuna Mirembe Road ku mafuta ga Lobbies kazimbe ka Volcano Bus Park edduuka namba 314 kuba ku ssimu 0749 9 14 09 0749 96 14 09 nkuwe muteni mwana wange 0779 95 92 45 ekubeeremu ennamba y'omusawo okumwebuuzaako kwa bwereere Yusufu genda maaso NATO ampuliriza bano abasajja bafunye information akadde kanansobozesa mbuli dakiika mmeka mwana wange nga zigenze naye tunaatambulira awo paka kasita n'enkya lunaku gye luli NATO abasajja oluvannyuma lwa NATO okugaana okulumba eggwanga erya Iran nga bategedde ekiriyo abannatu bategeddeko nti be bamu ku baagamba Trump nti gy'olumba onaasobolayo abannatu be bamu ku basajja abagamba Trump Donald nti munnange gy'olumba onaasobolayo abannatu baalaba okupapa kwe baakola nga bagambye Putin tugenda kujja tuyambeko Ukraine Putin n'abakuba essaawa zino oyogera NATO mu Ukraine ne Zelensky yatuse n'agamba bannange NATO muliwa nga Putin atumalawo onaayokya kati Putin yakyusiza ate kati saagala kuyingira mu Russia kaneewale Russia kuba se tujja kuva wano tudde ku NATO eno oluvannyuma lw'okugiragako mu Ukraine nga balumba Putin kkiriza nkutegeeze nti ensi 35 zalumbako Putin Vladimir zonna eza NATO nga bwe zagenda mu Iraq ne zirumba Saddam nga bwe zagenda mu Libya ne bakuba Abu Minyar al-Gaddafi ensi 35 zalumba Putin owa Russia era ababadde babuuza nti lwaki zino entalo mu Russia ne Ukraine teziggwa bano abasajja bino byandibadde byaggwa dda naye ampuliza bano abasajja be bali mu kulaba nti ate mukwano gwange beerumba Putin Vladimir yakwatirira awo
batuuka akadde kati kakulumba Middle East ensonga ziri bbiri zokka emu bbiri. Trump yabanyooma n'abamanyiira n'abayisaamu amaaso bamugamba gy'olumba y'omanyiiyo bamugamba ffe abakugamba bino tuli basajja balwanyi twakuba Saddam mu Iraq yali yeepanka twamukuba twakuba Gaddafi yali yeepanka twamukuba okulumba Iran tetugirabamu ka buntu tusobola okujja okugikuba era kkiriza nkutegeeze gwe ttiimu Iran weebaze nnyo NATO obutajja sijja kugamba nti yandikubye wabula byandibadde birala nnyo naye n'ezzalawu lya Benjamin Netanyahu ono jjukira ye kabaka wa Middle East kati yokukkiriza NATO ejje naye ng'ate ye kabaka bakome awulire nti NATO yayambyeko Ukraine yayambyeko Isirayiri ono tasobola kukikkiriza Benjamin. Ensonga za NATO ngazi era mpanvu ddala wabula akadde ke kansalako munzijukize enkya ku makya insha Allah NATO ne Ukraine ne Russia tukubeko ku saidi yaawo wakati nga tukuba ne saidi ya Middle East mpola mpola mu ngeri emu oba endala. Kkiriza nkutegeeze bannaffe aba Firdaus Hajji and Umrah Services bagamba nti genda bakutwala e Makka wali ogenzeeko e Makka gwe muwumula omanyi omula gwe weenyuma gwe wogenda e Makka kuwumula gwe kyo nkukuba tiipu kola gwa kusaba kusinza saba ebyokulya bive kulyako koolidde osabe chansi Firdaus ekugamba nti bakutwala e Makka ne Madina era ngenda kusomeza 20 paka ngenda kusomeza 3 August bagenda Makka kugenda ku nsonga za umura bagamba nti abantu abanasooka 10 okujja babasaliddeko ebitundu discount babasaliddeko mugende babatwale $5,000,000 kakati bakutwolirako ku zino sente kwe kuli visa processing ground transport Islamic lectures wamu ne ticket ekutwala ne kukomyawo tukusuza mu hotels ez'omulembe fa Firdaus Hajji and Umrah Services jangu wewandise kati ne $1,000,000 yokka oluvannyuma oleete sente mpola okitegeera jangu wano ku office zaffe e Nakasero okumpi ne Steel and Tube Industry oba kuba kusinzira 703 89 823 bannaffe aba Firdaus Hajji and Umrah Services ndoze ebirango biweddeyo. Rich Daddy namumaze najja nankumbi Hajji twalubega manoti yateeka ensimbi mu kaseera k'esswala nyinza obutamukoona ku Rich Daddy kakati alina branch 2 najja nankumbi ne branch ye Kawempe okitegedde mpola mu mbeera yonna aba amumbejja nono mulangira omutima gumenyese ku makya kiki era amaanyi nga sondedde wali eri mu ntebe nga ntudde amaanyi negadde naye omutima gunkedde bukeezi kumenyeka. Teweeraliikirira emitima ffe tugitereeza teweeraliikirira akatonda yeka yagira omutima ogumenyesa eri muntu mulala katonda agitereeza era ye kabaka bulijjo oyunga emitima bwe byogamba bw'emitima tolina kyosobola ku YouTube ndaba kulikaaliko olijjo oyunga emitima nedda mwasuze mutya ebyamuwanga Kivumbi story ki nawulidde bamaze ne bamufulumiza kuba ne mu kooti teyabamufulumya bamutwalawo golaba kisoboka abamweyimiridde yakusaba bbeeyi abamweyimiridde babazalayo neera Ssennyonyi babazalayo in fact ejjulu bwe babaddeyo okulaba ebibakwatako wali omuwabi wa gavumenti yagamba hunaibwe Mwanga Kivumbi tebamanyi watuufu wabeera ayinza okudduka mu ggwanga bamusanga wanga bamukwata simanyi oba bano tebeesigika beera abazze okuba nga bamweyimirira tebabeesiga nnyo okutwaliza awamu ahulira kino kiŋŋambye nti muhumuza agambye jangu ngutereeza omutima baba bamuhumuza nsambu akugambye ennyonga n'okugatta kati waliwo omusawo omukugu yaayunga n'agatta n'okugatta emitima abo bonna basajja nsambu badaawo bonna bakozesa supagulu ogwange si gwakuyunga bulunzi na supagulu bantu mu omutima gumenyesa kambawe emboozi badde sinnalinnya omanyi abankyogere ntya badde sinnalinnya nga nawe nennyira wentera okulinnyira olumu kati bwe badde ninnya bwe nti bakubemu ekisumuluzo ntambula ngenza owulira ekigwa neebuuza ki ekigwa ngenza okukyuka okutunda emabega
mwana mulenzi awokubye munne eŋŋoome n'agwa wansi n'amugyako buli kimu kyabadde nakyo mu nsawo nkaabyenze ku makyattuku ku makyago ku makya nnyo si bwekyo ŋambye ono omuntu bw'ate bw'omutomera bakusiba kuba mpulidde muli nga njagala oba abeeko engeri gyakanga oba amutomere naye ng'abantu kwe bali ku street batunula bati nze omutima ne gumenyeka naye omuntu bw'atyo aba yeetaaga kibonerezo ki nga kibi kasijja katubakabakate kambadde jaza ya Man City byampuna naye byaddala bambi nempulira nga mpeddemu amaanyi era kasekende agenza okunsanga awo buli ambuuza wasuzuya nga mpulira sisobola nakuddamu mpulidde ensisi ng'enkutte bulijjo mpulira biwulire bamukutte embadiya bamukutte Amerika yamukubye emu n'agwa wansi nkirabyeko akubadde siraba bulungi olwegundi naye nze bannange nza neekiika simanyi kuba byentambula nabyo obadde okimanyi nti waliwo yanjigiza tayikondo mu basomesa bange bali abaala tebamanyi bya tayikondo byo byogamba basomesa bana aba primary olaba imamu kyeyuna omulaba imamu kyeyuna yamanyi tayikondo naye si yakusomesa ate aye ndi yamunjigiriza naye yakuyigiriza tegondo nali mukupako ku tayikondo wawulirako ndooza yali last year omwaka guno mukutandika wawulira omulwanyi w'ensambagiri gwe bakuba ne bamutta kati gwe wa tayikondo simanyi anti nyina bingi sekiyite nyina nyingi nnyo aligundi gwe yakuba n'agera n'afiira ewaabwe bano abagundi abayaaye gwe bakuba abayaaye simanyi oba wamuwulirako oyo yali oli nze ali nekiika muliwulira poliisi mukoleko ku mirimu bwe gityo abantu bwe bato mu community bamanyi gye babeera ne mubasirikirira nammwe abazadde mwana wamwe bamugamba koleka kugamba nti omwana wange bamuwaayiriza kituufu mwana wange bamuwaayiriza kumbe ng'akwali mu banne bakuba okana kasajja kattu bakakubye simanyi oba bannange anyway kambate muganda wange Moses Ndema ali kiswaza kikube message mpanvu nja gisoma nkyansonyiwa akadde kankutte omugagga Seruwembo enabweru agambye naye kwali mwebale nnyo kulaba nti ate muli ku Pearl of Africa Radio kyemukola kyakabinyo kamba kwase omumbejja n'omulangira nze ndi kiweweesi aweweeta aba weweeta abambejja baba bajjajjaabe kanzije twogeremuko kanzije twogeremuko so tekijja bwe nti nkukwasa kitiibwa oba nenkuyingiza ndimu olunyiriri oluli olulangira kati no abayindigo manyi kye bakola ewa Kabaka be bamuwa ku magezi Ssaabasajja kati kulamu nze nva mu luli olulangira kyekimpisa kiweweesi kati fe abawa Ssaabasajja Kabaka amagezi tuba tukujja mubeere bulungi wamma mweraba gwe wenna ng'olumizibwa by'otategeera oyiikibwa ebbugumu osanyalala ofuyisa komookomo olumizibwa mu ndira nandiki oggwamu amaanyi n'onafuwa nga